Wabaddewo akasatiro ku kyalo Senene ekiri mu ggombolola ly'e Muduma mu Mpigi ababadde bakungubagira munnaabwe we baguddemu ensisa endala omu ku bakungubazi bw'akubiddwa amasanyalaze ne gamutta. Nga ze tuwe naye wano okwerekera muganda waffe majjajja waffe mu mazima n'alinnya amasanyalaze n'atugenda ku bwatyo yakuttemu omukono ogwa ddyo n'akwatamu amasanyalaze n'atufaako. Bino bibadde mu maka g'omugenzi Ssaabavvu nga bakungubagira mukadde waabwe Nanziri Aida. Mama waffe nga mufu ate omulambo omulala nigugwa mu bijja kya kitalo nnyo naffe twasaalidda kubanga n'oyo tetwayagadde afe naye bwe bityo Katonda byageza. Abakungubazi baleseeyo ne basika amasanyalaze okuva ewa mulirwana agataayungiddwa bulungi. Omugenzi Katongolo olwatambuddemu n'alinnya mu waya ne gamukuba ku luya n'akalirawo. Yagudde bugera ng'omanya abatamya wiki yagudde bugera n'azisikamu baatyo babadde bamuwoniza eddala mbwawe akatebe kajje waawe. Abatuuze bategeezezza nti Katongole yabadde yanyiddemu ng'era obwedda bamwegayirira atuuleko wansi n'alema. Kati najja wali ku kyoto wajja wali ku kyoto bamugoba kati bamugoba yazza atamidde n'akyakana n'amugobe n'addeeno kuyinza okulya nti omusajja agudde masanyalaze. Abooluganda lwa Nansiri okubadde muwala we Nalubega Rosemary bagambye nti ensobi yabadde y'ababyuma ebyaleeteddwa nga beetonze ne basaba abatuuze baleme kubasalira musango. Kikanga bwekyo munnange nekigwe wano naffe tukedde ntategenza okuwulira nti omuntu yafiiridde wali amasanyalaze gamuguddeko kale si kirungi n'akamu n'akeddala. Shivans Patience Nakaye, MRU TV.